bw'obanga okyali Bulaaya ng'okyamenya taata na maama bakunoonyeza ettaka ly'olina oggula oli ku kafu. Sente zo lya. Ezo ezizo lya zikwate genda ozigulemu ebitumbuwa mutuule n'emikwano gyammwe mubeeko omutuula mubeere ku lusaniya ezo muzirye zive. Omanyi lwaki? Bamaama bano olw'okuba mwe muli eyo temumanyi bintu bye bayitamu. Bamaama ne bataata waliwo emyaka gye batuukamu nga ssente zammwe ze mukola zibeeraliikiriza. Kati takufunira kintu kikola wabula akufunira kintu kisobola kusevinga kye ssente zo. Bakojja babasaasira nnyo. Ajja gamba kati bw'ovaako ate mu babasaasira mulimu n'abatabasaasira ng'agamba kamukube kubanga ono mwana waani anaawabawa wakizibwe ono mwana wa muganda wange ffe twabateekamu ssente nga basoma. Kakati eyo y'ensobi esookedde ddala bayira. So ensobi esookedde ddala tuli mu kutunuulira the trust ne relationship abantu gye ba creatinga eri family or relatives plus aba Facebook friends. Bano bennyini abali e Bulaaya bakimanyi. Mubaka ab'amaziga nga ssente zaabwe zikubiddwa oba zoonooneddwa oba ebintu byabwe tebikoleddwa nga bwe birina kukolebwa. Ekibiriese bantu basatu babulooka b'oku mitimbagano ab'eŋŋanda n'emikwano gyabwe bwe basoma bonna kubanga bo bano olw'okubanga balinamu okutya ate munange ekineewunyisa okimanyi be bali mu bintu ebiri developed ate be bali mu bintu ewali buli kimu. Mu nsi mwe bawangaalira eyo ey'abazungu teri musambi wa mupiira yeetunda abeera ne agent we. Definitely. Olowooza lwaki abeera ne agent? Kutugenda kukola byonna bw'omu. Twakirabako nokirabako wano mu bikonde nga Trump kati president wa America right now ali mu kufuluma ali mu kugenda yali muwabuzi wa Mike Tyson wa Mike Tyson ow'ebikonde ow'ebyensimbi. Definitely. Naye era olw'okuba financial advisor naye olw'okuba abaddugavu tuyina empisa zaffe ezibaako we zituteeka yamaliriza amukoze eki. Era kati Mike Tyson yalangirwako mu lubu lw'abaavu yafilinga for bankruptcy. Yes. Kati Trump y'omu ku bagagga aboogerwako. Ne munne mwennyini gwe yali alwana naye ebiseera ebyo bwe baali ku mbiranye ey'amaanyi Holyfield. Evander Holyfield. Naye yennyini yafayilingako for bankruptcy. Badvisors balina ekiseera mwe batuuka bano bannaffe bw'amala okunoonya akasente n'akafuna n'azitowa obuwumbi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oba tokyalina ky'oyinza mugamba wansi w'enjuba. Era abantu baabasigazizza mama we taata we mikwano gye baganda be n'abaana be ne babulooka abali ku Facebook. Bano abasajja bamastaringa ati ow'okuteekayo ebifaananyi ku Facebook ebirabika obulungi era ye buli kyateekayo weebuuze lwaki tebateekayo bifaananyi mu projects ze bakola Uganda. Ogenda okutunuulira zigundi zonna ze bataddeyo ng'ebifaananyi byebunaayira ng'omubuuza lwaki projects z'okolako e Uganda zo teziriiko. Oteekako z'ebweru gy'otali kyokka okolera Uganda. Kati namme bannaffe bano abali emitala w'amayanja kye neebuuza mu kyo ebintu bino mu nsi gye bali babiraba oba ngamba babiraba ebintu bino nga bikolebwa naye ate tebasobodde kukoppa bukugu buno nangeri bintu bino gye bikolebwamu tewaliwo abasajja abo abazungu beegendereza asobola okusalawo n'agaana okugenda mu kivvulu naye ate n'asasula financial advisor we nga talina project yonna gye yayingiridde waneewaffe kiri vice versa. Eza financial advisor zibeera waggulu nnyo ez'ekivvulu zibeera wansi. Decisions ze bakola mu bintu bino njagala zikutegeeza bano mirundi emeka gye bayita abantu abafaanana nga nze bagende mu diaspora boogere nabo bababanyise babasiigire ekifaananyi eky'ebyenfuna ewaka bwe kiyimiridde bayita bayimbi bayita bakazannyirizi okitegedde kye nkugamba bayita bayimbi bakazannyirizi abasanyusa n'abantu abali awo aboogera ebintu ebitagatta be baagala. Teri lwawulira munnaddiini nti avudde kuno asabire bannyinaffe eri. Bannaddiini nabo bamanyi okubayitako naye it is rare. Mu investment Bayibuli ekumenyera busa sinnajja Katonda mu equation mu kufuna ekyo tebankwata bubi. Bw'obanga oyina poor investment choice Bayibuli ne bw'onaagikulamu olupapula n'olunywamu sigala omala biseera. Tuli ku business mind olunaku lwa Sunday. Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Chris Lule era nga nkugamba nti olwaleero omulamwa gwaffe omulaka tugusimbye kuje bayise banywanyi baffe abakuba ekyeyo. Tutunuulira ensobi ezikolebwa baganda baffe abakuba ebyeyo ne bannyinaffe nti n'otuuka okudda ku ne Uganda ate n'obeera bubi nnyo nnyo n'okusinga be walekawo because waliwo ensobi ezizze zikolebwa. So olwaleero omukugu
ali mu kutumenyera ku nsobi zino ate butya butuyina okuzewala. Chris, the first mistake gyomenye y'abantu okwesiga ab'eŋŋanda, okwesiga emikwano, okwesiga n'abantu be basanze ku mitimbagano oba emikutu emigatta abantu oba emitimbagano ne batandikirawo ne babeera nga abeemanyadde emyaka 10. In fact bw'amujja ku mutimbagano batuuka n'ekiseera ng'alinga amumanyidde emyaka 10 n'omubuuza olambuddeko ku bintu byakola yabaffe bw'abanga ebintu byalima dda abantu bayira Ibra kino n'abantu bano kankibagambe ekifaananyi kye mulaba abantu bano kye basiiga mu bintu bye bakola ekinyusi kyabwe ekituufu mu bintu bye bakola tebakibalaga ekifaananyi kye babalaga tewaliwo omuntu gwe bateeka mu kamera n'ayogera ssente gye yazijja taliyo ekyo bakulimba ku bibiri kubaako kimu either bw'ayogera gye bazijja tagenda sigaza bwesigwa bw'abantu oba si ekyo bagenda musiba kweri ku bibiri kakati abantu baffe abaparading ebintu bye bakoze ne babissa mu kamera bannaffe bano ne batuukira oba oli awo oli n'asikirizibwa n'agamba omuntu ono kamwesige emitimbagano gigenda kubatomeza njagala kwogera nammwe abandaba nze saagala onenyenze nti nze nkoze obubi nkugirayo ebintu by'oteekwa okumanya sikugamba by'oyagala kuwulira wabula nkugamba by'oteekwa okukola ki okuwulira mu bantu abakumenya omutima abantu abasatu benjogeddeko awo mwebali mulimu ab'eŋŋanda zo mulimu maama mulimu taata mulimu barelatives mulimu mikwano gyo mulimu ne babrokers bemumaze gagwira ne musanga aba oli talina ofiisi oba ontaddeko ku mutimbagano kale tubuulire w'osangibwa ate n'ekirala we kyayiikidde ku kintu kya mikutu gino emitimbagano abantu bonna abali mu kunyaga abali e Bulaaya beekwasa akagambo nti ffe tuli online tuli online abantu tebakyalina budde butuula mu ofiisi tuli online tuli virtual we are virtual buli nze wonjagalira wonna ojja kunfuna kakati ensobi eyo baganda bange abali e Bunaayira okujjako nga ssente zo banzibe ne bw'oba nga ssente zo zikolerera nina example gye ntera okuwa abantu lwakuba tebatera nnyo gissaako birowoozo nze ntera nnyo okwagala okulaba shows z'ebisolo ebyo era scenes ezitera nnyo okunnyumira za bisolo bibiri najjiyo yes scenes ezinnyumira ennyo ziba bbiri neetegereza nnyo empologoma ne cheetah ne leopard nga birina omuntu gwe byagala okulya awo amaaso gange tegavaawo buli lwe kirengera akagabi oba kagaziri oba akatulege esooka empologoma esobola okumala eddakiika ezi ng'eri mu kwetegeka nesooka negenda ku ttaka nefunvubira negenda ku ttaka nesimba nedda mu muddo nesituka nedda eddakiika ng'ezi naye omanyi kyebeebala eyagala kukozesa obudde bungi nga yeetegeka ekozesa eddakiika ntono nnyo era bw'ogenda okubalirira singa muddayo ne muplayinga scenes ezo ez'ebisolo ebyo esobola okwetegekera eddakiika 3 negobera akagabi eddakiika egi neba ng'ekalidde lwaki obudde obusinga obungi tuyina bumala mu kwetegeka kituufu osobola okukozesa ebiseera ebitono ne resources entono okufuna kyokola ki kyoyagala buli lwole singa empologoma eno yali erengera akagabi oba nerengera akatulege oba nerengera akagaziri netandikirawo obutandikizi ebukanga ne buli kamu ne kakwata waako nebulwako kekola ki naye esooka negenda mu concentration negamba ono mubala gwenjagala yoono singa aba atandise okudduka agenda kudda ku kkono nzirukamu ebiri n'empeta oyo mba mmulidde era ogenda okwetegereza ebiseera ebisinga buli lwe yeetegeka nalabako wano by the way ng'erya ggoonya eri mu mazzi neyetegekera eddakiika ngezi paka lwe yagenda n'ekikwata mu bulago n'ekifulumya amazzi kakati gwayagala okuinvestinga nga teweetegese muve mu bintu bya simanyi brother wange yankubidde yabadde atambula ayita mu kiwunya eri mu kiyirikiti wansi nanfunirayo 5 ku 10 kangende ensasule ettaka lyokka si ye project esobola okukolebwa e Uganda ekyokubiri mu factors of production ze tubadde tulina ennya ettaka twalina okinze off okujjako nga mmwe temugoberera ettaka twalina okinze off olwaleero mu bagagga omwenda abakulembedde abali ku Bloomberg n'abali listed mu gundi mu luno olupapula olulangirira abagagga lwe Forbes list tekuliiko n'omu agaggawadde ng'ayise mu ttaka
ne mu Uganda wano olwaleero abagagga betulina okuvira ddala ku siduli okukirira paka wansi tetulinaako n'omu asobola kujjano naawa n'attributinga bugagga bwe nti natandikira mu ttaka n'engula ne nandika ne ngende eno bwenti ne bweti tekuli so mu factors of production ettaka tugenze tulijja omanyi lwaki olwaleero tech oba kye tuyita technology kiri places ettaka oba oyagala oba toyagala olwaleero kyangu nnyo nze nsobola n'okubaleka ne mugula poloti zonna nenzija nenkugula waggulu ng'ekyayina bwe kikola kati olwaleero abantu basobola okubanga ettaka lyonna baaligula wansi ne liggwawo naye ate nga ffe tusobola okujja ne tukugula mu buki mu bwengula tekinologi wali era ne tukuzimba waggulu w'enjuuyo ate era ne tubeerawo kyenkugamba muve mu bintu by'okulowooza nti obugagga buli mu kintu kimu kyokka ttaka ate ng'ettaka muligula muyita mu bantu basatu babbulooka ba Facebook baŋŋanda na ba mikwano nasoma ne gundi ankubidde waliwo akataka kaazudde